naye bwe natula nensiriikirira bwe nti nenzijukira omuzeeyi oli ate ojjukira ekintu kino ekijja ne kinkozesa kijjira mu kifaananyi kyeri ejjiini kati kyava mu kujja nga insumagira busumagizi ne kivaamu ne kituuka ne kijja nga nkirabira ndaba mulengera wali nengera omuzeeyi oyo ajja najja n'akola byayagala n'agenda Hadija nze nga sikyafuluma mu nju madanga wabonaabona n'ensi nabonaabona banange nze inbox yange ejjudde abawala abali mu mbeera nga gy'olimu bwe bati nga buli muntu alina ekizibu ekyo abamu famire ebibakoze abalala bakakitaabwe abalala basenga baabwe kati senga w'omwana oyinza otya okukola omwana ekintu bwe kityo mwana wa muganda kyewuunyisa kati mbu abalala mbu bajjajja baabwe mu byalo kale abalala balina ebizibu bingi ebyenjawulo boogerako nange ne bansharingirako lwakuba abamu batya okujja mu kamera kituufu naye nze tebaali bakika wabula omuzeeyi oli ng'abanja wabula ng'abanja nze kati eyo gye bakugamba ebbanja era oyo omuntu ye yakubuulira ani akubanja oba mwazunga ne muzunga eyo twazunga ne tuzunga naye nze okusinziira nga kuba natuula n'enzisa akatambi emabega nenzijukira omuzeeyi oyo mwana gwe nalabira ennaku mu bufumbo nenejjusa olunaku lwe nasalawo okufumbirwa naku ki gye walaba omusajja yankoowa nga ndabanga ekitagasa andabanga kasasiro naye omukwano gwange omu gwe mmanyi ne bw'oba ofata kombya cconco nalinze musajja waana ye nange era bwe nnali nga ne mujjukira musumba osumuluddwa buli kimu byonna byonna ebibadde byakusiba bikutuse omusumba yali akusumuludde kuba olaba wabeerako n'oyo gaaya akabanga kasimanyi oba kati gwokyali naye era yali agezezzaako naye nti era twali tetunabagenda mu kiri ekikolwa ensonga lwaki ensonga yali yakikola kakati kino kati okubanga bwe nawulira nti kyekansumuluddwa nga muzeeyi oli takyajja nga takyajja kakati nange nga ndi mugumu manyi ku luno amazima nsumuluddwa nga tutegeka mikolo kyakye tukolera mikolo nga batugatta musumba Hadija ati omuntu waba tayimuka ebyo katonda nze nga simanyi katonda before marriage mukwano muntu atali virgin naye kakati bamala otugatta tugenda mu honeymoon embaga yali ku kyaki reception yaliwa yonna twabikolera ku kyaki kuba munnange financially tetwali stable awo ku kyaki we wali ne gardens we mwakolera reception waliwo kyaki yayina compound ye ne tuteekawo tenti zaffe bikinga wobimanyi mukwano honeymoon mwali mulina kugenda wawaka wammwe nedda honeymoon musumba waffe yatubuukingirayo ka hotel tugende twesanyuseemu era ng'abafumbo mukwano nga tutuuka nga bw'omanyi oludde kwegamba weesunga nali mwagadde ne waya zikola waya zaali zikola kuba okusinziira nga bwe yali waya zaali zikola nze yalina obuzibu akati tutuuka mu honeymoon eyo mukwano obuzibu bwe bwajjira mukwano agenda otutuuka nga tewali kyakyuse nga nkyuma okufa ate ku olwo kyakyukamu ku olwo n'enswera zajjula mu karuumu
ne zijjula ku kitanda kwonna kwe twali. Anti nga wayina ebizibu. Bannange nze omuntu eyasiba dryza ng'ezo zonna essaawa eno n'enswera. Kwali kugezesebwa kwa Katonda. Mukwano kuli tekwali kugezesebwa bannange. God cannot burden a soul beyond it can bear. Hadija Nawunga. I'm so sorry you went through all that. Omanyi bikitegeeza Karuma okujjula enswera ne zeetoloola ku kitanda kwonna kwe muli. Omusajja naso kuhanemuunu kati nno ekyo nga kibaddewo tekyakoma ku kivundu kyokka nanswera. Omusajja n'atabuka. Oyo mwami n'atabuka n'agwa eddalu. Anti kameramani nteekaamu n'omukyalo ono ebizibu bye binsusse okutegeera kwange. Ku hanemuunu baawe yagwa eddalu. Omusajja yagwa eddalu. Omusajja yafubutuka loogi ng'ali bute. Bino byali ku kyalo Kimaada. Mukwano sijja kwogera kyalo ekyo naye ky'oba omanya ekyo kyantuukako. Mpunze obugumiikiriza bumpeddeko. Omusajja yafubutuka mu loogi ng'ali bute. Ng'omukulu yenna agenda aweebwa bw'aleekana bamukwatira mu kkubo ng'emmotoka egenda mutomera. Ng'aleekaana ayita ani era agamba ki? Hadija nange nali mpunze. Mukyala ng'olabye ebizibu. Nange nali mpunze nga sikyabitegeera. Wafunamu amaanyi agambala ofulube bw'omwami n'essuuka omubikkeko. Mukwano gwange siyinza kugamba nti oba wabula kye nakoma okutegeera ng'omusajja afubutuse loogi emisinde ng'ali bute. Sitaani kati akyatumayo situkira right? Bannange ku ssaawa eyo nalabira ddala nga wanyumiriza Katonda takyanjaga. Mpulira njagala mpulira emboozi eyo. I'm super surprised. Ebintu by'okuzunga ku nsi. Eyo embeera ogimanyi. Jjukira buli we nagendanga nga ne bwe mbeera n'ani ne bw'aba alina kalimu nga kasaanawo. Kwamanyi kye kitegeeza nga buli wantu w'ogenda tojjaawo, nga buli w'ogenda bakugobawo. Abantu bangi bali mu mbeera bw'etyo bannange. Mbeera eyo eruma. Nkwano nze nawulira nga nfa. Nawulira nga kinyiga. Naye saakoowa ne ŋŋamba weba wooteri egaanyi kangezeeko ebbaala. Ng'oyingira bbaala. Nga nnyingira bbaala. Ntandika kumansula anti. Ntandika kumansula. Wenna omwana ow'obusiraamu. Nnoonya bulamu. Kwonna kwali kugezesebwa kwa Mungu. Mukwano nga nnyingira bbaala nga ntandika kuweereza bbiya. Naye nga bw'omanya ebbaala abasajja mubamu ab'enjawulo ono bwakwana ono bwakola ki. Nga nfunayo awo kiggaayi. Yakiŋŋamba nkwagala naye nga nze nali mmanyi nasiraana nadda terina musajja asobola kuŋŋambako. Kati bw'omusajja bwe yankwana nga osanga bintu birimu bye bankolera eri byasigala eri. Kyeka kati ndyokke. Nangenda ngezaako. Hadija. Mwana gwe nga ngenda n'omusajja. Bwe twatuukayo. Naye bino bikwasa ennaku. Hadija omanyeera okuwunyanga ekyennyanja ekifudde. Omanyi omusajja okuleekanira mu loogi n'akufuutula emisinde. N'enswala. I can imagine the pain. Omanyi embeera. Waliwo emboozi gy'owuliriza n'owulira ng'ofooba. Waliwo emboozi ezimu zembeera saagala kutuulamu. Mukwano nadda ewaka nakaaba. Nze gw'olaba nga simanyi nakiddako. Niŋŋamba nkoze ntya. Ngenda kudda wa. Sina mama, sina tata. Sina mama, sina tata.
sirina na muntu ayinza kunjagala. Omanyi bwe kitegeeza omuntu okutuukako. Don't have a husband, not even a boyfriend. You don't have anything. Hadija. Mu bulamu buli muntu yeetaaga n'abaayo n'omuntu amwagala ng'omanyi nti nja kugenda ewa maama ndi my mom loves me. Kitegeera. Nga mami waba taliwo omanyi oba naagenda ewa daddy oba daddy taliwo ng'olinayo omuntu. Abantu naddala abafiirwako abazadde kyetaaga Allah n'aba blessinga n'abawa obufumbo ate nga nabwasanyu naddala abafiirwako abazadde bannange naye baba waliwo anyway n'abalina abazadde era nga abazadde tebaagala abaana baabwe naye buli muntu Mukama yali muyambe n'afunayo omuntu amwagala musi ng'olinako gy'ogamba nti nzeeyo banjagala bannange. It's a very Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba. Yeze Hadija Kigozi nga bulijjo wendi okuweereza. Mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga. Nine mwana muwala Aisha ono. Abaana ab'obuwala bannange nga muyina ebizibu. Nga mulina ebizibu. Omwana ono gwe mulaba gwetudde naye olunaku olwaleero alina ekizibu oba yali alina ekizibu kyekimu ng'omukyala gwe nakyaza. Waliwo omukyala gwe nakyaza yali awunya ekivundu ng'avaako ezwera gwe twasanga eri e Masajja. Omwana ono omuwala ze naye okutusharingako ku mboozi ye naye totya kwogera ku kizibu ky'olina sharingeko n'omuntu mu inbox bw'oba waliwo okuyambibwa okwenjawulo ofuna okuyambibwa funako omuntu gw'okigamba omukulu newankubadde abantu mbegendereze nga mubabuulira ebintu byammwe omuntu ojja mugamba ekintu akulalaasa ensi yonna akulagerage akuogerere akuogereko ebigambo bwe biti so bw'obeera osharingako ekizibu kyo naddala beera very very careful ani gw'okibuulirako abaana b'obuwala ensonga y'okubeera nti nno muyina ekivundu esusse naye katusabe Allah atusaasire mufune amagezi agasinga okubeera amalungi sayinza okulaba kale nnyabo nange nsanyusa okusanga mbuza kibatulaba abandaba mbalamusizza amanya gange mpitibwa Aisha era nga nina emboozi oba kanduyite oba story obadde oyaayaano gingamba kati gye nina awo olwatuuka neyanziza nnyabo neyanziza omukisa guno ogumpeereddwa era ndi musanyufu nnyo naye toli mwangu wa kufuna Hadija oli muzibu. Siri muzibu lwakuba nti kale waliwo programs ezimu olumwe ng'abantu babeera bajja kunfuna bulala naye ng'ate embanzi ze bayamba. Okitegeera? Ekirungi mmaze era ne nkufuna. Exactly era weebale kujja. Naye waliwo programs ezimu mba njagala nnyo zikola naye abantu baba bajja kuntegeera bulala naye engeri gy'ozzengwa ngamba Hadija ne ngamba omanyi kanzije ombulire ku mboozi eno. Awo olwatuuka omanyi bantu bangi nnyo bali eyo bayita mu mbeera oba bali mu mbeera nze gye nayitamu nga tikyasobola gyogerako nga baswala beetya kugamba bambi nga tebamanyi nawa gye bayinza kugenda kufuna buyambi. Ensonga esinza okundeeta wano njagala okuyamba abantu abali wabweru eyo nina embeera gye nayitamu etali nnungi yenyamiza ekaabya enakuwaza. What happened? Twazaalibwa abaana babiri nze ne mwannyinaze muganda omulenzi era nga nze mukulu kyatuuka ekiseera taata waffe yasooka okufa wayitawo ndowooza omwaka nga gumu ne mama waffe n'afa. I'm so sorry. Ne mufuuka bamulekwa. Like mwali mu living as a family you and your mom. Nga babazaala babiri mweka oli muwala omu ku nsi n'oli mulenzi omu yekka. Bambi. Kaakati jjukira maama amaze okufa taata amaze okufa tetulina buyambi bwonna nga naffe ffennyini twali bato nga tetumanyi kiddako.
kati mukaseera ako wavayo taata waffe omuto muganda wa taata waffe naye yama okutuyamba n'asuubiza okutuweerera okutulabirira kwegamba otubeezaawo mu bulamu tetwalina choice kubanga twali bato ate era nga twetaaga obuyambi era ne tukkiriza ne tugenda ewa taata oyo taata oyo yali tasobola tulabirira waka waffe mu maka ga kitaffe wabula yali alina otukwata atutwale mu maka ge era yatukwata n'atutwala twasangayo mukyala we n'abaana naye ndowooza bwe twatuuka mu maka maama tekyamusanyusa yali tayagala babaleete bwe ndowooza kubanga okusinziira embeera gye yatulagirawo ng'alaga tasiimye idea ya muganda wa kitammwe baleeta makage nyenyabo era nze kwegamba twali tulina okuguma nga twetaaga obuyambi era tetwalina kyakukola nga tulina okubeerawo naye muzeeyi waffe oyo bwe yabeerangawo maama oyo nga atuyisa bulungiko naye bwe yavangawo ng'agenza okukola ng'atuyisa bubi nnyo kwega ne tufuuka abaddu ne tufuuka abakozi ye yali alina abaana bameka yali alina abaana 3 abawala 2 n'omulenzi olwo mwegaseeko ggwe mufuuse bataano tufuuse waliwo omukozi tewali mukozi era ndowooza bwe twatuuka wali ndowooza n'akuba guddikudde n'agamba bandeetedde abakozi abagenda okunyambako wano kati jjukira nze naye maze okutula ekyomusanvu muganda wange ng'ali mu kibiina kyakutaano kati muzeeyi n'asalawo nze ngeri bwe ngenze mu secondary antwale mu kisulo muto wange ono ye asomedde ng'aviira waka era bwe kyali nga nkwata ntwala mu kisulo kati muto wange ono n'asigala mu mbeera era nali mweraliikirivu ne ŋŋamba olaba mbaddengawo naye nga mbeera gye tuyisibwamu ne muto wange kati olwo oli ng'agenze mutowo ngamba olaba abaddewo nga batuyisa bubi olwo ng'agenze banampisa batya nga nzenze nga ngenze ye banamuyisa batya kubanga nserigige batwala mu kisulo ye n'asigalawo nga nsoma nga naye asoma bwe nkomawo mu holide era ng'embeera ng'era bwe yatuyisanga muto wange anyumiza n'agamba naye sisita embeera gye ndimu wano nga si nnungi lwaki tetuva wano nga mmugumya ne mugamba twajja kusoma sooka olindeko tumalirize okusoma tutuukirize ebirooto byaffe osanga awo tujja kusobola okuva maka gano naye ekigwe kibassa ekyo tugume ndowooza genda olaba nga nze mukandaaliriza mba ndi ku ssomero eyo infact saamanya wabula ngenda okudda mu holiday nali mu siniya ndowooza mu yakusatu nga baŋŋamba nti mwannyoko yabula yava wano nga nkomyewo kuba tebakiŋŋambirawo nga ndi ku ssomero ngenda okutuuka mbuza muto wange bannaye muto wange aliwa nga ate alabikako nga bagamba yava wano ng'agenze ku ssomero tetwaddamu kumulaba ate ne mbuza muzeeyi bwe yabula wakolawo ki muzeeyi kale twagezaako ne tunyabo naye n'abula naffe tetumanyi wa gy'ali kintu ekyo kyannuma Hadija kyannuma kubanga mwannyinaze oyo gwe nalinawo yekka mu bulamu gwe nali nsigazza nalina okuguma kubanga nze nali manyi kyenjagala nali nina ekirooto kyange ekyokufuuka omusawo nga njagala mala okituukiriza naye neeraliikira ninga kati muto wange aliwa nemmanyiira nga w'obimanyiira neŋŋuma nensoma nentula siniya eyokuna naye mweyo embeera ey'okunyigirizibwa bwena tula siniya eyokuna ng'era muganda wamwe temuddangamu mulabako nze nga siddangamu kumulabako like baali bamugjawo omukazi nga yamukweka yabula bubuzi ng'omuntu bw'anaabula baamutta bwe wakomawo bakuwa details nti oba twalopye ku poliisi oba kiki nothing tewali bagamba bwanyi muganda we yabula twagezaako ne tunywanako katono yava wano ng'agenze ku ssomero teyadda
twatuka ku ssomero nga taliyo ekikomaawo. Taata wa muyenga agamba ki? Ati bwatu bye taata ngolo bwatu wangamba. Mbadde manyi maama taata. Maama yenga talina kyanyeganeza ni yagala kumanya. Muganda we yabula yagenda. Okitega juka yali tatuwetaaga. Era ndi ali tusanyuli okulaba nga mwanyina zaabuze. Kati ngwe natula sini eyokuna muzeeyi nantuuza nangamba mwana wange. Ondaba embeera gye ndimu byenfuna byange si birungi. Naye oyagala kubeera musawo. Naye sente ezikwongerayo ku ekyesisi zirina. Mbadde nsaba obranchinge tugende osomeka course akanansi. Mwali mutegeragana bulungi ne taata? Muzeeyi nga tukolagana nga tuteesa. Nga taninako buzibu naye nga maama oli bwe buzibu. Era nga maama kimuluma nnyo okulaba nga akolagana nnyo nange. Kubanga twabeerangawo ne tunyuma ne tuseka naye nga kimuluma. Kati bwe natula sini eyokuna nenzikiriza ne ngenda ku course netandika okusoma obusawo. Naye bwe natandika okusoma obusawo ngenda okulaba kubanga saaviiranga waka kubanga gye nali nsomera wali walako ne waka. Muzeeyi nampangisiriza akazigo kenviiramu genda ku ssomero. Naye ngenda okulaba muzeeyi embeera ate ng'ekyuse si eya bulijjo. Taatawo? Kubanga luli navanga n'ewaka mu secondary nga ni mu kisulo nga hakuwaayo obuswazi kakipu nga kaba katini. Naye ngenda okulaba muzeeyi n'enfa gyanfaako wandabirira tishoni amusasula mu budde. Taatawo? That is what he was supposed to do. Oba muli eri kyakushookinga kuba yali shocking kubanga financially teyali stable. Okay. Naye ng'alwana n'afuna sente? Ng'alwana bambi katono ke yali ng'afuna. Kakati n'entani nze self-earning muzeeyi alabika oba ennaku zinayi naye akalimu eyo emabbali kafunamu akasente. Kwegamba kyansanyusa nendaba nga muzeeyi anfuddeko afudde ku misomo gyange andabiridde kwegamba mbebi nga sijjula. Kakati mu kusoma kwange nsoma ate lwakyanga maliriza kusoma. Maliriza okusoma nga bantikkira. Mama bawe bantikira muzeeyi nga ampita. Angamba mwana wange nsooka yaddala okwebaza bale kwewaayo osomye bulungi kati nina omusawo ewaka sikyabonaabona ne bwe ndwala ki wooli okunzijanjaba. Konze nange muzeeyi weebale nange nkwebaza ombeereddewo misomo gyange singa siggwe osanga singa simazeeko koosi eno naye obadde mpaji nene mu kusoma kwange. Kakati muzeeyi nangamba naye ebyo byonna walaba embeera gye nakulabiriramu tishoni w'engeri gye namusasulangamu musasula mu budde era tiwalinaku n'olumu lwe bakomyawo nga bakubanja. Konze muzeeyi nakiraba era nakyewuunya nnyo naye nga oba muzeeyi akasente yakagyewa. Nangamba mwana wange sente ezo waliwo omuntu yali azivujjirira oba waliwo eyakusponsoringa misomo gyo. Naye ne mugamba muzeeyi naye muzeeyi oyinza otya okunkweka ekintu ekyo nemba ne sponsor n'otangamba nako nti oba munnange waliwo omuntu akuyamba waliwo kampuni okitegeera tuwadde scholarship oba kisomero baki. Muzeeyi n'abinkweka nangamba omuntu ono teyayagala nkugambirewo kwanza ate yirwaki muzeeyi mbadde nsaba omumpe njogereko naye mwebaze mu ngeri ey'enjawulo mwebaze. Kati graduation wagituukako? Mwagikola omuntu oyo yajja? Tetwakola pati. Naye era bw'omala graduation muddayo kawaka ne bafumba kamere yadde nga kyamuyumba? Teyajja omuntu oyo. Nga maama ye awulira atya nga graduate? Maama era tekyamusasayanga nawe w'obimanyi maama era yalina akamiro. Nga bambi tayagala naye yalina akamiro. Maliriza okugraduatinga era nga bwe nkugambye muzeeyi yangamba ebintu ebyo era nga bwe mbikuyitiddemu. Muzeeyi musaba nsinkanye omusajja nangamba naye omusajja ono kyayagala ayagala gwe okuwasa. Yali musajja nga yalabirira. Yali musajja yali mister nga yateekamu ssente mu buli kimu we nasomera koosi eyo obusawo buli kimu ye yakiteekamu. Kakati muzeeyi namugamba naye kisoboka kitya? Nangamba mwana wange naye sina kyakola kubanga nali njagala omaliriza okusoma
era nga nange nina okukkiriza ate n'olabanga omutuufu era nga kye kituufu okitegeera nemugamba naye muzeeyi wakola ensobi walibadde oŋŋamba wandibadde ombuulira kati sine tusala amagezi amalala netutetenkanya oyinza otya okuwaayo obulamu bwe nemuga muzeeyi buno obulamu bwange toyinza kumala gampaayo toyinza kumala gansalirawo okitegeera ate ekyo ekiseera wali oli muntu mukulu era nali nkuze kakati muzeeyi n'aŋŋamba mwana wange mbadde nkusaba tugende tusinkana omusajja ono konze kabi mwana gwe nga tugenda tusinkana omusajja ngenda olaba omusajja bannange omanyi omusajja omukulu nga mulema nga muki yali mulamu bulungi nga talina buzibu naye nga obukulu si nsonga oli yali jjajja wange yali asusse ng'asusse ne ku myaka gya muzeeyi wange wabula nga agenze mu myaka gya jjajjange ate nga waaliwo ssente wulira nnoono omwana anti kati olaba mu biseera we nasomera ate manyi oba yaliko obulemu nga takiika mbuga oba nga waliwo obuzibu naye kati obukulu ate nga n'essente weezi hadija kiki kyoyogerako okwagala guba mutima maada nze ate n'okiraba ne wenabeereranga waliyo kati eyo omuwala akulaba nga ekairaba ono fala bamuweerera bamuwadde ne seeti omusajja mugagga mbu mukadde kisinziira myaka emeka ememe katale yalina emyaka emeka gaayo nze okusinza nga bwe namulaba banange yali nga mu 8 etanatuuka 8 naye nga yali akoosekoose kubanga omuntu alina ssente takaddibwa mwaligenzeeko mu okusinziira nga ku ssente ze yali alina neefaanana amazima gennyini nga bw'asitulamu ku byuma bya jimu ayinza okugwa eri n'akala yali kituufu nga tatyabisobola yali mukadde ate nekira nalina boyfriend wange ebisaawe nasomera wali oyina dokitaali ekitegeera nga ninayo dokita wange essaawa ezo saagala kunnyumiza kintu kirala kyonna era ali omanyi nti womala okusoma ogenda afumbirwa zakita kubanga twali twesuubiza ne dokita wange nti wemaliza okusoma nga tufumbirirana laavu y'omu kiraasi ngimanyi naye bannange eri nonno gwe giyisa ya class naye yali yava mu bya class ate nga ekintu nga twakyongerayo ku level ekitegeera kakati muzeeyi nga ntwala nsinkana omusajja oyo amazima galina okuneekanga omusajja yali mukulu nnyo omuzeeyi nga ngamba nnoyoyo nkamugamba muzeeyi mu bantu bonna kati mwasisinkana muti arrangement y'okusinkana yali etya mwasisinkana on a date dina omusajja yajja wammwe n'abakyalira n'akugamba nti oyo omusajja afuluma waakootakoota yebbaawo yajja waka twali tulina akafo ketwagendamu ne muzeeyi ne tumusinkana. It was a special arrangement. Kakati we natuukayo muzeeyi oyo ne mmulaba nemuga naye tata mu basajja bonna ddala bali mu nsi eno gwe n'osalawo mpoono oba onnondera ono kwegamba ontunde kwegamba kyalinga kuntunda kubanga nze tekwali kusalawo kwange. Muzeeyi nagamba mwana wange naye sirina kyakkola naye y'omusajja yoyo ndoza dadi wamusonyiwa. Dadi namusonyiwa kubanga ng'akunyinyonnyodde ensonga enti nali njagala osoma ate nga akasente tekaliyo. Olwo nga mwannyoko aliwa todda nga mukuwuliriza bimukwatako olwo mwannyinaze naddamu ne muwuliza ne baŋŋamba nti yaddayo ku kyalo ewaffe eri gye baatuzaalira ku kyalo mu maka ga kitaffe tugende mu maaso n'emboozi musisinkanye omusajja omulabye first time seeing the man walowooza muyina omusajja omulala gwe mulinze ajja abasisinkana ono y'omukulu awerekeddeko kitaawo amazima yini nga bw'oyogedde amazima ze nalowooza muntu mulala nnyo nnyo naye nakyewunya omuzeeyi nangamba nti yono omusajja kubanga bannange ddala yali jjajja. So sorry. Naye bwe natuukawo nga bwe neekanga era ningamba enneewuunya nnyo naye omuzeeyi gwe ssebo yali serious nnyo nnyo nga bwekiwulira kubanga yalinamu ku malibu. Yali talina malibu noonya ebiyinza okulemesa omusajja alina ssente nga sibiraba ndaba obusongasonga pozi kale dokitaali just okuba nti yali ku kido. Kati oyo omuzeeyi nga bwe nkugambye muzeeyi nga munnyonnyola mumuyimirira mu maaso. Njagala ombulira omuzeeyi yakutandika atya?
muzeeyi taata yanyanjula tata yabawa mukadde muzeeyi yasooka yabeera kubanga era yali amanyi kubaza mmanyi siri mwangu tolike kuba bwanga bwanviira bwati luyinza okufuuka olutalo olw'amaanyi muzeeyi yabeerawo n'amunyanjulira n'aŋŋamba oyo n'omwami yeyakuweerera mwana wange nkusaba obeere wampisa omusajja azze ayagala akutwale mwana wange era bwe bityo bye yaŋŋamba naye nga nze simpulira obusungu muli ate nno nga muzeeyi musanyufu nnyo bannange okundaba mambe akati muzeeyi ne mumugamba nga tuli awo n'oyo omuzeeyi be bano abakwata briefcase bebo omusajja akwata briefcase abeera mugaga kuba mu briefcase eyo muba musatu kale gwe nga tebamukuleetedde kyetaaga nga omwesiimidde kyetaaga nga mwesiimidde ge mazima muzeeyi nayimirira yasooka ne mubuuzaako ne mulamusa era ng'omuntu omukulu ne mubuuzaako ne mwebaza olw'okumpeerera olw'okunsasulira olw'okundabirira biseera nga nkyasoma naye ne mmala ne mugamba muzeeyi sijja kusobola kufumbirwa kati muzeeyi ye yayimirira atya ku magulu abiri n'akusaba obufumbo muzeeyi taata ye yali amwogerera buli kimu nga taata talina nnyo bigambo bingi taata ye yali amwogerera mwana omusajja omulungi omusajja atalina bigambo ng'alina ne ssente aba mulungi kuba okola mukwano oyinza okulwayo ebweru n'atya n'okugamba nti gwadi kyovaawa ndijja nkubuulire ku kintu kye nnatuukako nawe kennyini ogamba omuntu omusirise muzibu ate mubi nnyo omuntu omusirise muzibu kubanga ekisooka abatajja kugamba oba tojja tegeera kyazzaako exactly muzeeyi nga mwatulira mugamba muzeeyi sijja kusobola kufumbirwa ekisooka nze nina boyfriend wange wakola bubi ekya boyfriend tewaali kyongeddeko nali nina omugamba amazima no dear wali mugaye muzeeyi siri ready kati I'm still looking forward to my career Adija nze sagala kuteeka muntu ssuubi genda akitampola akitegeera nti si byoliko n'akita naye okuwulira nti olina omuntu kiyinza omukosa obulamu bwo buno olaba omuzeeyi pressure ezimukuba n'akutukira mu katebe wali ogenda kutta omuntu nze nali sagala muteeka mu ssuubi kubanga era nali simwagala muzeeyi ate bw'oba toyagala muntu obanga gwe basuddemu ennumba weebati oyo omuntu newabaako nekyagamba owulirira ddala nga tebigasa kakati muzeeyi oyo mala okumwatulira muzeeyi era tekyamuyisa bulungi eyali aseka teyaddamu kuseka yakujja kagere paka wansi ati okitegeera n'agamba taata wange n'amugamba mwe mulabika gwe muliko temumutegeera mwe temumanyi nze sente zange tebazirya nze tebanziba yamugamba nze tebanziba baali bakola ddiiro baali bakola endagaano zaabwe nti bwemaliriza ampeerere bwemaliriza okusoma akutwala akuwase muzeeyi ne mugamba mbadde nkusaba ompeemu akadde obale buli kasente konna k'otadde mu misomo gyange oba k'ontaddeko nja kukusasula oba oyongera bbwa ku bbwa muzeeyi tasobola kuwuliriza mu mbeera eyo mukwano era mazima teyampuliriza oba oyongera munyiiza omusajja abadde amanyi temuyina ssente ate gwe omugamba nti kuweeyo akabanga omuddize ssente maze okusoma ngenda kufuna omulimu bwe nfuna omulimu nfuna omusaala ge ntandika omusasula tasobola nakuganya funa ogwo omulimu abasajja olabika obabulamu naddala abo abasajja abakulu mbulira ebyaddako ene wayinza obbono wanjawulo kakati muzeeyi ng'atabuka nga yeekyanga ngagamba nze siina yadde n'ekikumi kye neetaaga wabula njagala ggwe ne mugamba muzeeyi nze tekisoboka nga ne taatawo waali oba nga olwo taatawo avuddewo nga taata waali taata nga mpoyawoya mwana wange kakana onswaza okitegeera naye nga nze nninga gwe bakumyeko omuliro zenna ndi bulala ate n'obalekewo awo okitegeera muzeeyi yaŋŋamba ekintu kimu muzeeyi yali aji nga musiraamu
omusajja oyo yali musiraamu naye teyali haji. Teyali haji naye nga musiraamu. Abasajja abasiraamu abo bakuze mu myaka baba baagala nnyo abawala abaakamala okusoma kuba baba fresh. Nkitegeera. Akava mu kaveera. Kati nnoze nkalambira nnemera ku nsonga yange mugamba muzeeyi tekijja kusoboka. Ebyo ebiseera nga waakava ku ssomero oba oli eri mu bire. Nkugambye nga ndi bulala nnyo. Nga ndabira ddala mba nzisiza level yange okwagala oyo muzeeyi. Otyo. Musawo mulamba. Mbeera namba 3. Omusajja oyo yali alina abakazi babiri. Ng'olaba osizza level. Omanyi kye kitegeeza okumala okusoma ne bakutwalirawo. Ate nga olina bukuti ng'oli ku ssomero. Olinze bulinzi kumaliriza kusoma ogende mu bufumbo. Nze saakikkiriza. Tewakikkiriza wali tomanyi. Tebakubulirira tewafuna parenting kuva wa maama wo kuba yali taliwo bambi. Ate ono maama wa muganda wa kitaawo ye yali wa mutima mubi. Nga tayagala kumanya. Ndowooza nga ayagala ababe babaweerera babatwala. Nze okutegeera. Akati muzeeyi yaŋŋamba ekintu kimu naŋŋamba muwala w'ozannyirako tomutegeera. Olabika ombulamu. Yaŋŋamba kintu kimu naŋŋamba saagala yadde ekikumi kyo. Wabula njagala ggwe. Ne bwe buli baddi ne bw'oligenda wa oli wange. Omuntu akugamba ekyo ekintu abeera shuwa aba akitegeeza ate oba ojja mulaba kimaafi. Naye ng'olowooza nze nali nfaayo olwo ndaba Dokita waali. Namugamba kimu ne mugamba tontiisatiisa. Ne muwanyisiganyamu awo ku bigambo. Nga nyiza okusirika. Namugamba nze tonkangakanga genda okange bali. Nze nange tommanyi. Nze nange tommanyi olwo nange neekangaza olwo. Kitaawo atunula atya? Muzeeyi nga byamuweddeko. Maama. Kuba yali amumanyi nga nange sinyigirwa mu ttu. Ate munnaye oba bwali biseeko kati awo ne mutuuka eno ne mutandika okukwatagana n'omuzeeyi n'obigambo omuzeeyi. Nali saagala kwesembereza yadde muzeeyi naye saagala muteekamu ssuubi. Awo ng'oli mulaavu. Nga nina omuntu omulala gwe njagala. Dokita. Wakitegeera. Muzeeyi nga muzeeyi bannange yagenda yamala n'avaawo naye ng'ebigambo byaŋŋambye amazima gennyini. Muzeeyi taata wange bwe yabiwulira yatya nnyo. Naye nga nze ntidde ogamba. Nagamba ze tonkanga, tontiisatiisa. Agwaliko. Nagamba kale tujja kulaba. Ojja kunnoonya. Nyamugamba tekisoboka. Wamunoonya. Mukwano. Wamunoonya omuzeeyi. Manyi abaana ab'obuwala we tubeera tubabuulirira temwagala tuwuliriza. Tuwuliriza naye kisinziira buli muntu abako ne kyayagala. Taata yakolamu ensobi naye ate kye yakola kye kyali kisinga lwa nsonga tolaba wafuna obusawo bwe wali oyagala lwakuba nti obuzibu wali osoma ne dokita ate nga dokita bw'oyagala akuwase. Era twali twakkiriziganya bwe maliriza okusoma tumaliza okusoma nga twewasa. Kati nga bwe ate bw'oleeta sitole za muzeeyi nga ndaba tebigatta. Nga nina okufuba okulaba nga muzeeyi mwejjirako ddala mwekutulako okulaba nga nsigaza dokita. Abalungi abatulaba olunaku olwaleero tuli ne Aisha ono abaana bangi muyise mu bizibu ate bwe tuba tuli baana bato banaye tuba tetumanyi future ki kyetuholdingira. Omala kukula n'ogamba oba singa nakola bwenti oba singa nakyusaamu naye sometimes ate decisions z'okola ng'oli mwana muto ebiseera ebisinga ziba zentuufu. Newankubadde wabaawo olumu decisions z'okola ng'ate zenfu naye nze kyensanyukidde ku kitaawo nti alhamdulillah yakusomesa lwakuba nti ssente zaava mu mikono mikyamu. Otyo nnyumiza omusajja ng'avaawo ng'ayogera bingi nnyo. Ye ng'agenda yeekalakaasa. Ng'atabuka. Nze ne ndowooza nno byakusaaga. Kati nno omusajja bwe yavaawo ne muzeeyi naye n'antabukira. Yogera tofaawo. Kubanga baali bakola endagaano ne muzeeyi ne taata wange. Mpase. Bwe nadda ewaka muzeeyi ate naye n'antabukira bubi nnyo. Nangoba n'ewaka. I'm so sorry. Nangamba bw'otakkiriza kufumbirwa muzeeyi oyo wane wange vaawo. Baali ba mikwano. Nnyo. Ate abantu bedda banayinga emikwano sinabadda naye kwega abantu abakulu balina enkuuma gye bakunamamu omukwano nga guli special. Lwakuba ne muzeeyi waakuwa mukwano gwe naye aba si mwangu. Kubanga olaba mukwano gwa kitaawo n'amala akutunulako obutunuzi bwati kitaawo ayinza n'okugyayo ejjambiya.
kitta omukwano. Kakati muzeyi bwe yanguba jjukira nze already nalina boyfriend wange era nga twali mu nteekateeka zakwe Doctor. doctor enteekateeka ezo za kufumbiriganwa neeri jjukira gye nali ŋambeera ngaebiseera nga nkyasomera twalinga ffenna nga nkwata migugu gyange nga ŋŋenda wa doctor obufuze nga neefumbize wa doctor nga tubeera na doctor naye banga siddeni nga tuli ne doctor lumu twali mu buliri nga twebase ngaye mumanyiye akaseera ako abantu abakulu namwe mukategeera like mwambala ne mukwatagana ne doctor bwe bakugoba wagende wa doctor ne mufuna ennyumba ne mutandika obulamu nze nga kyenjagala era nga ne doctor naye kyayagala nga nfa ku ssanyu lyange yali love of your life. I can relate. kakati mwana gwe Adija obufumbo buno yes nali njagala omusajja naye Adija obufumbo tebwamberera bwangu bwafuuka obufumbo. I'm so sorry. Oyinza okikkiriza mba ndi n'omwami wange mu kaseera kali ekkubo nga libula ng'oziba ng'obaako olwazi mukwano nga wansi ekkubo libula nga waziba like bin is everything nga tewali kiriyo disappeared. Mukwano nkubuulira naye nze ngira omukono nkwateyo bwenti bin is available ng'obiwulira omwami bwagira bwati teri kiriyo nengamba kyekigenda maaso nemugamba naye nga nze bwenkwatayo ebintu weebiri kiki ane wajjayo weebati you see water okitegeera nsinga naye nga ye bwagira bwati tewali kalaba seriously anyumiza gwako Adija nkubuulire ekintu ekyo kyankuba wala nenekanga nengamba naye oba omusajja ono era nagamba nemugamba naye gwolabika onoonya lukwesikwesi kunkyawa kati olabika oyagala kunnejjako oyinza otya okugamba nti ebintu tebiriyo ate nga nze bwenkwatayo ebintu mbiwulira mwana gwe olunaku olwo nga luyita olunaku olulala nga luddako era tutukanga era ngamba nkubuulira mukwano teri kantu bwe yangamba bwati ate nentya nnyo nengamba naye tekisoboka kino kyaliwo okumala bbanga ki nga mwakasinkagana mwasookanga nga ebintu mubiryanga bulungi ebintu nga tubirya bulungi era nga tewali kintu kyonna kyonna like that first time weyakugamba nti nakebedde nga pusi teriiwo wagira tewatya teweewuunya ye teyeewuunya era naye yakyewuunya nagamba bulijjo lino ekkubo lyempitamu kati essaawa zino ekkubo libeera litya nga lizibye kyekigenda mu maaso tewamugamba nti maybe it's you with a problem tewalowooza nti oba omusajja alina ekizibu saawa eyo saasooka kirowoozaako bamazimu alina kirowoozaako nengamba omusajja nga mukusooka naga alabika oba alina gwe yafunyeeyo kati yekwasakwasa ebyo ngolowooza ali mubwenzi ajje nalabika talina maanyi bwagenda eri. Did you try with another man olaba oba kyekimu? Saagezako kubanga saali mukyala mwenzi kati mba ndi awo tekyakomuuko mba nga bw'onoobeera awo emisana n'owulira otulo ng'oyagala kwebakamu awo wali ng'okola like nga mulina shifts mu ddwaliro wali ofunye omulimu? Nali nfunye omulimu nga nkola nga mulina shifts ye okola kiro oba n'okola emisana? Nga nkola kiro ng'emisana manya nga nkola misana ekiro nga sikola kati emisana awo nga wonokoowamu naawe neweewunzikamu ngenda mba neewunzisemu nga ninga yeebase ninga aloota ngenda okulaba mu muzeeyi oli oli yali agala okumpasa eyampeerera ngenda omulaba azze nga tubeera mu mukwano mukikolwa ye mukikolwa mu kirooto ninga aloota ngenda okusisimuka ngera ninga omuntu omukozese okitegeera mwana gwe ekyo tekinkuba wala nengamba mukama Katonda kino kyakutuukako mirundi emeka?
ogwo gwe gwali omulundi ogwali gusoso muzeeyo okujja mu birooto naye kiri ekyo ekkuba okubulwa kyali mirundi ebiri oluvannyuma ddala ng'emirundi egy'ebiri gyakabeera okuba mbeera mu bufumbo anyway abantu bagamba mbu eyo mu bufumbo embu ebintu mbu baba tebabirya everyday naye nze simanyi weyinza beera mu bufumbo nga sibirya everyday era tetwabiryanga buli lunaku kubanga n'ekyo bwe kyatuukawo mwami wange yeesikamu yatya n'atya n'abeera ng'atya n'okunkwatako atandikiriza embeera ze mpolampola okukyukakyuka kati kiri ekyamuzeeyi bwe kyantuukako nga nkozesa mu kirooto just okwewunzikamukko ekyo nakyo nekinkuba wala naye sirika tewali gwe nagambako ye ŋŋambaani kubanga maama yali yafa bibyo ng'ogenda mu ttooyi nga weerongoosa n'omuzeeyi wo mu kirooto ng'omala odda ku mulimu nga nzira ku mulimu naye ekiro ekyo we nadda ewaka tuba twebase n'omwami wange era funa ekirooto kyekimu ng'era omuzeeyi oyo akomyewo kati kirabika bwe nali wali mu kirooto ekyo nali nga nina embeera gye neeyisaamu nze gye nali simanyi kuba nze nali mu kirooto naye ndowooza omwami wange yakiraba kati ankoonako ngugumuka ambuuza hani kiki obadde ki ngoyine wenna olina embeera gy'olimu olinga alina omuntu gw'ali naye kiki obadde ki era ngenda okwekebera mazima ddala nga nninga abadde n'omuntu n'omusajja natyo omugambirawo nti nfunye ekirooto bwekiti bwekiti omwami kubanga nali ndaba nga kiswaza kyali tekiswaza naye bw'aba yali abimanyiko ebyomusajja yakuweerera yabimanyako bw'aba yali akimanyiko awo ate wali ojja kwongera okumutiisa mwana gwe natya ebintu byatandikira awo omusajja n'atandika embeera nezitandika okukyukakyuka kati nzira ku mulimu ku makya ngenda okuddayo ng'akalimu olowooza nkyalina nga bakugobye nga bangobye mpulira bagamba nti ebyo ebintu by'okuloota amagini ebyo bisiraanya mbu basobola okugoba ne ku mulimu mbuosobola okufiirwa ebintu bingi ebyo ebintu by'okuloota abasajja nga bakwebaka era kirabika kubanga bwe natandika okufunira ekyo ekintu ekyo nga kinkozesa omulimu era ne gufa I'm so sorry kati bakuwa excuse ki nga bakugoba baŋŋamba mbu nina obulagajjavu ku mulimu gwange ndabika nina ebintu ebinstress nga neetaaga okuwummulamu kali keweebakamu ate nga walinga ng'okikola everyday naye nga tebalina buzibu nga tewali buzibu bwonna mwana gwe ne bangoba akalimu neekafa mbeera nendabira ddala ng'embeera etandise okukaluba kati omwami oddayo wako ng'abangobye ku mulimu ali mukola mu ddwaliro lyerimu oba ye yali akola walala yali akolera walala wamugamba oti bampadde liivu bangobye ate namugamba bampumuzaamu naye bansuubiza bagenda kunkubira essimu nzireyo nkole kuba embeera ng'etandise okusajjuka tolina bw'ogamba musajja nti ate ekkubo tolina ate n'omulimu guwekyewo mukwano bintu bibiri omulundi gumu onansonyiwa okuseka omusajja we bangoba tekyamukosaamu I'm so sorry oluvannyuma nga kitegedde nti they have completely dismissed you from work ekyo kyali kiraga bulazi nti bangobye mwana gwe embeera neetandika okukaluba omusajja ebintu ne bikalubira ddala embeera ze ne zikyuka nakukyawa olwatandise okukyawa ate ekisinga okukwasa ennaku naye ne bamugoba ku mulimu naye ne bamugoba ku mulimu ekkubo lyamala ne lirabika naddamu n'ali acuncuna amazima ebiseera ebyo nasookanga ntyamu ng'oli stressed ate awaka emuba muli stressed banayina ecuncuna taliika okitegeera nensooka nentyamu okubeera naye nga ne bwankwatako muli kinzijjira jjukira ne bwe ntusumagiramu busumagizi nga muzeeyo oli ajja naye ate awo oba otya n'okwebaka okitegeera walowooza nti buli we weebaka omuntu agenda kujja nga ne bwankwatako saagala sikyalina n'apetayiti eva mbeera namukoowu ng'efudde
omanyi gwe ekintu ekijja ne kikozesa mu kirooto nga ne bw'osumagira musumagizi bw'oti mu katebe era kikutandikako kwatayo omanyi okubeera nkugambye ze natuuka n'okutuuka nga sikyagala kugenda mu bantu kubanga natuuka nga eva mbeera nga ninga eyalwala buno obulwadde obwo babuyita batya buno kasumagizi nedda sinsi ya ng'ovaako nga nvaako ate buli wenvaako nga kijja kyo kyezira kuzibirizaamu bwoti ate buli wekyajjanga amazima yenga bw'obeera era nga yembeera gye neeyisaamu kugamba nentandika okufuuka ng'otandise okwekola obusolosolo mu bantu nga sikyagala kutambula nga zene ku mukolo tibakyampita buli wamu endabye nnyo abawala abayise mu mbeera eyo emboozi yaffe si yakuna omwaka guno Nadia naye yaŋŋamba ayina ekyo ekintu Seka yatugamba nti ye mulenzi naye ayina ekyo ekintu ne Mango kati ebintu byansobera Hadija. I'm so sorry. Obufumbo ne bufuuka kwegamba oba omusajja kwegamba naye nankoowa nanneetamwa nga tayagala nakuntunulako. Jjukira tetukyakola, tewali ekyokulya nakyo kukifuna lutalo. Buli omu akira ku makya n'atutuulira munne, eby'omu kisenge byayonooneka. Olw'okuba bambi ndowooza kaŋŋambe yali anjagala. Kuba singa yali teyanjagala osanga teyandingumikiriza kaka kabanga. Yagezaako kaŋŋamba mukwano jangu tugendeko wano tulabe oba onootereera naye nga wa ekisinga okwasa ennaku awo enkolagana yali ekyaliwo olwo kubanga mutandise osikamuguwa twali tutandise okusika omuguwa naye oba olina ekyo ekizibu n'omusajja okwegattako bannaye mutambule mwenna honestly oba olina omukisa mukama aba akwagala kanguyita omukisa naye era teyakikolera bbanga ddene kubanga yakoowa twazunga yagenda olabanga butuufu tekiva amazima nga kyuncuna temukyamuliira ddala okumala ng'abbanga ki omusajja nga yalina obugumiikirizo mwana gwe yaguma omusajja nga tebabubiikiriza naye yatuuka n'akoowa kubanga alina gye yantwalako ne baŋŋamba nti waliwo ammanja olina gwe wawola ebbanja olina eyakuwola ebbanja ayagala bibye nembuuza ani jjukira onoonya mu bitabo byonna toyinaayo looni nga toyina looni naye bwe natuula nensiriikirira bwe nti nenzijjukira omuzeeyi oli ate ojjukira ekintu kino ekijja ne kinkozesa kijjira mu kifaananyi kyeri ejjiini kati kyava mu kujjanga nsumagira busumagizi ne kivaamu ne kituuka ne kijja nga nkirabira ndaba mulengera wali nengera omuzeeyi oyo najja n'akola by'ayagala n'agenda. Hadija nze nga sikyafuluma mu nju madanga wabonaabona n'ensi nabonaabona banange nze inbox yange ejjudde abawala abali mu mbeera nga gy'olimu bwe bati nga buli muntu alina ekizibu ekyo abamu famire ebibakoze abalala bakakitaabwe abalala basenga baabwe kati senga w'omwana oyinza otya okukola omwana ekintu bwe kityo mwana wa muganda kyewuunyisa kati abalala bajjajja baabwe mu byalo kale abalala balina ebizibu bingi ebyenjawulo boogerako nange ne bansharingirako lwakuba abamu batya okujja mu kamera kituufu naye nze tebaali bakika wabula omuzeeyi oli ng'abanja wabula ng'abanja nze kati eyo gye bakugamba ebbanja era oyo omuntu ye yakubuulira ani akubanja oba mwazunga ne muzunga eyo twazunga ne tuzunga naye nze okusinziira nga kuba natuula n'enzisa akatambi emabega nenzijjukira omuzeeyi oyo
mwana gwe nalabira ennaku mu bufumbo nenejjusa olunaku lwe nasalawo okufumbirwa. Naku ki gye walaba? Omusajja yankoowa nga ndabanga ekitagasa andabanga kasasiro. What? Kyatuuka ekiseera ne tuddamu ne tubeera naye ng'abafumbo. Mukwano ng'ekkubo lyezibudde. Naye bwe omanye ekyennyanja ekivundu. Komaawo anti. Komaawo mukwano. Nga bwe ntyo bwe ndi mukwano. Nga bw'owonya. Nga bwe mpunya. Naye kati ne bw'obeera nga oli musajja oddala ng'oyagala nnyo omuntu. Laavu ddala awo. Anti kati ndowooza byagezaako nga biraba ne we bikukozesa omusajja akyali naawe. Kati ne bigamba otyo. Kati muteekeyo katunkuma mu mbugo. Omusajja yasiraana. Nga ne bwagendawo okusaba akalimu teri amulabawo. Baamala ne bamugoba mu ddwaliro. Baali bamugobayo dda. Nga yeeyiya bweyiya naye ate n'ebyo bye yali yeeyiyizaamu ne bituuka ne bigaana. Nga kyonna kyonna ky'alina okukola bamugamba olina kwesonyiwa mukazi oyo ojja okufuna emirembe. Omuntu akutusaamu eyo embeera egamba bbaawo banaye bba ayinza okudduka emisinde takuzzaako omukono teri ayagala mbeera mbi. Era kye yakola ozaali ayinza okusigalawo mukwano n'ensigala awo mu bbanga yakuleka sirina kyakulya sirina ayamba andise mu kazigo sirina mulimu simanyi kiddako kwegamba nga ndi awo nze gwolaba n'enjulirira n'okufa. I'm so sorry. Mwana gwe basina magezi nze gwolaba landlord n'akwata obugugu bwange n'abukasuka wabweyo. Kati wakola otya? Nali sirina kyakola. Era nakwata migugu gyange nga njolekera mpaka ewaffe gye banzaala. Ewa kitaawo wali waddayoko mu eyo yonna period? Nali naddayoko nga kitaawo nakomye nga yaggoba. Si taata wange ono yangoba. Wadde eri gye ewammwe ewaffe ddala. Kuba nategeera nti mwannyinaze gye yadda. Era nange gye nayolekera. Naye wano obulamu bugenda maaso mwali mukolagana ne mwannyoko nga mwogera nga twogera tuwuliziganya. Ng'okwata kubo dda mu kyalo. Nzira mu kyalo. Ate ffe eri ewaffe gye sina mu kyalo yali town. Basigamba nti oba tulima. Ennyumba yammwe yali yasigalawo ya kitange. Nga weeri wadde yali nkadde naye nga gyeri. Nenjolekera mpaka waffe. Jjukira n'ovuddeyo ku kyalo nga buli kimu bantegedde. Jjukira ebintu byonna bye nakolanga bwe nsumagirira mu lujjudde bwe nkolaakola obusolosolo kwegamba nga n'ekyalo bambi nze mboozi nga nange kennyini ne bwe ntambula siyala nga nkwata ekkubo nzira ewaffe mu maka ga kitanga nzaalira ddala nga nsangayo mwannyinaze nga mwannyinaze atandika okuwangulira emmere bwambezaawo naye nange nagendanga mukaluubiriza nga naye lwaki sifuna kalimu mwana gwe nengenda neefuna mu kawooteri naye nga byonna binnuma kubanga nze omukyala omusawo omulamba ogenda otandika okutambuza emmere nga nsiraanyi nakolayo kinene nnyo ndowooza wiiki egyo mu wooteri bosi n'agamba naye wano kuba restaurant yali restaurant nga nungi yavunaanyizibwa era nga wali bamutenda yasinga okufumba era yasinga okukola naye olwateekamu ekigere bwe paba emirimu gyonna negikola giti. Wafaayo okuddayo omuzeeyo omwetondere? Nali saagala kuba buli kyantukangako nga mpulira obusungu. Muzeeyi yali akyaliyo naye nga buli kintukako nga busungu buli kanaku bweyongezi ng'omuyinako ogunugo nga muyinako obukyayi bw'amaanyi. Kwegamba nga ayagala diguli yo gye wasoma kusale eve mu kusale edde mu katiyo. Okitegeera Uganda efuuse. Mwana gwe bwe natuuka mu wooteri y'omukazi nasiraanye. I'm so sorry. Ng'emmere tugiwayo kumala wiiki nnamba. Naye nga bamanya abantu abo nabo ndowooza tebatuula bagenda okutambulako bamugamba oyo omukozi oyo
yalina obuzibu aba business omukazi nanabira mu maaso wesu ng'akufuumula ebintu by'okuzunga ku nsi eyo embeera ogimanyi Allah bitutaasa jjukira buli we nagendanga nga ne bwe mbeera naani ne bw'aba alina kalimu nga kasaanawo kwamanyi kyekitegeeza nga buli wantu woogenda tojaawo nga buli woogenda bagobawo abantu bangi bali mu mbeera bwetyo bannange mbeera eyo eruma nkwano nze nawulira nga nfa nawulira nga kinyiga naye saakoowa ne ŋŋamba weba wooteri egaanyi kangezeeko ebbaala ng'oyingira bbaala nga nnyingira bbaala ntandika kumansula wenna omwana ow'obusiraamu nnoonya bulamu konna kwali kugegezesebwa kwa Mungu mukwano nga nnyingira bbaala nga ntandika kuweereza bbiya naye nga bw'omanye ebbaala abasajja mubamu ab'enjawulo ono bwakwana ono bwakola ki nga nfunayo awo kigaayi yakiŋŋamba nkwagala naye nga nze nali mmanyi nasiraala nadda terina musajja asobola kuŋŋambako kati bw'omusajja bwe yankwana nga osanga bintu biri bye bankolera eri byasigala eri kika kati ndyokke ngenda ngezaako Hadija mwana gwe nga ngenda n'omusajja bwe twatuukayo naye bino bikwasa ennaku Hadija omanyeera okuwunyanga ekyennyanja ekifudde omanyi omusajja okuleekanira mu loogi n'akufuutula emisinde n'enswala omanye yembeera waliwo emboozi gy'owuliriza n'owulira ng'ofooba waliwo emboozi ezimu zembeera saagala kutuulamu mukwano nadda ewaka nakaaba nze gwolaba nga simanyi nakiddako niŋŋamba nkoze ntya ngenda kuddawa siina maama siina taata sirina na muntu ayinza kunjagala omanyi bwe kitegeeza omuntu okutuukako mu bulamu buli muntu yeetaaga n'abaayo n'omuntu amwagala ng'omanyi nti nja kugenda ewa maama ndye my mom loves me nga mami waba taliwo omanyi oba naagenda ewa ddadi oba ddadi taliwo ng'olinayo omuntu abantu naddala abafiirwako abazadde kyetaaga Allah n'aba blessinga n'abawa obufumbo ate nga nabwassanyu naddala abafiirwako abazadde bannange naye baba waliwo anyway n'abalina abazadde era nga abazadde tebaagala baana baabwe naye buli muntu mukama yali muyambe n'afunayo omuntu amwagala musi ng'olinako gy'ogamba nti nzeeyo banjagala bannange. It's a very good feeling for everyone. I'm so sorry. Hadija nesunga nno njagala kutegeera kati otuuka otya wano mwana gwe era n'ofuna obufumbo n'omusajja n'akuwasa lugendo luwanvu naye eyembeera bwe yamala okuntuukako neŋŋendako mu church. Wava mu busiraamu n'ogenda mu church? Anti nga mpulira basabira abantu ne bakola ki nenga mina kaŋŋendeko mu church osanga bwe banansabira embeera ejja kutereera. Wali bubi gwe kigambo ddiini okimanyi? Nga nkwata migugu gyange nga ngitwala mu church byonna nga mbivaako nga nze njagala kuwona nze nga sifaayo oba ndi musiraamu oba siri musiraamu. Nga wano bw'oba toli mu kisaawe ekivundu tokiwulira mba okay naye ng'olugenda okweyambulira omusajja ng'okyumuuka va mu kweyambula obweyambuzi okweyambula nyinza okuba nga ekivundu ekyo ne kasita
okitegeera ng'alinga azibukudde toyi ha mwana gwe nga ngenda mu kyaki bansabireko osanga nyiza okutereera nga ngenda mu kansolingi ndaba omusumba nga wobimanyi byabasumba munyonyolamu nga ngamba naye ngamba naye manyi abasumba bano batugumya abamu basaba kama naawulira kituufu nangamba muwala wano wozeewo wantu ewatuufu ngenda kukola ki tugenda kusaba newankubadde mulimu ne churches ezimu kale nga business kituufu mwana gwe nga nzikiriza nga nsaba yangamba naye amuwala ekizibu kyolina kino kizibu kyamaanyi yakubuulira kyavaawa era nga bwobimanyi era nga woga nti bamanja kibikira yakikonako nti bakubanja yangamba kuba nti nga bwomanyi omuntu omugamba wabimubuulira byewamubuulira byeyakubuulira namubuulira ebizibu nga bonogenda mu kansolingi n'obuulira omuntu kino wekikintuako ekintu kijja nekinkozesa ekiro nekikola ki ate bwengenda n'omusajja kino kyekibaawo musumba nga ngamba ekizibu kyekyo muwala kyamaanyi wabula tugenda okusiiba ennaku 30 nandikoze eki kulwa Katonda bw'osiiba nti Mukama alina waayisiza n'owona nange nga nsiiba mwana gwe ennaku 30 nga ziggwako kati nangamba n'ennaku ezo 30 ezo zimazeeko naye ndaba nga twetaaga tuddemu tusiibe ennaku 20 mulumu okusiba tekulimba kwana tewawona nga nsiiba olwo sinnagezesa tukyali mu bisiibo tumala osiiba ennaku ezo 20 ngamba muwala kati ekisembayo dry ya nnaku mmeka 9 kusiiba misana na kiro era nga nzikiriza nzijjukira njagala kuwona ebyo nanga nina okubikola Hadija nga nsiiba ennaku 9 dry serious sinya misana na kiro ekizibu tekirimba mukwano bwe kyaggwako nga ngamba muwala Katonda yangambye osumuluddwa era ebibyo byonna biteredde enjegere zonna ezibadde zikwetolodde Mukama amazo zikutula bannange nga nsanyuka nga nkyamuka musumba kennyini nga oli mukyala mulungi oli mwala mulungi ate nedda nina wano bulaza ali singo neyeetaaga omukyala mukwano nga afunira omwami nga omanyi byabalokole courtship apana kombya tubeera mu courtship ate mwewaako eyo mubalokole tebekkirizibwa olina okubeera n'omuntu wo omuweerako wali honeymoon bwe kiba nga mugenda mu kyaki jjukira nze gwagira ndi wa bizibu ate nekyalo nali manyi nsumuluddwa buli kimu kyonna enjegere zonna Mukama amazo zikutula enjegere Katonda yali ajja zikutula ayi kati wagumiikiriza kimala Mukama takutula mukwano naguma kubanga nasiiba dry Hadija wali osibyeko dry mukwano Mukama atwala n'emyaka era naguma mpuliriza nga musinkana na bulaza iye tukiriza nga akolawa ng'ali omwo mu kyaki okukola kikulu nze nali sifaayo oba akola ki njagala musajja ye nga nkooye nga nkula emyaka ndaba gigenda watuuka ku decision egamba nti ajja gwe ngenda naye okusinziira ku bye nayitamu nali siyinza butakkiriza wali odibye kale mu bufunze odibye tyofumita emboozi banaye abaana muyina emboozi mwana gwe nga tubeera mu courtship waliwo emboozi gyowuliriza ng'olinze naggwetya tugenda kubeera mu courtship n'omusajja oyo teri apana kombya ebyo tebikkirizibwa oba oyonoonye wali olokose ekimala nga ndokose newaddeyo kitegeera oyo omulokole agaana cuncuna aba mulokole nnyo nali ndokose naye omukwano gwange omu gwe mmanyi ne bw'oba ofata kombya cuncuna alinze musajja waana ye nange era bwe nali nga ne mujjukira musumba yange osumuluddwa buli kimu
byonna ebibadde byakusiba bikutuse. Omusumba yali akusumuludde kuba olaba wabeerako n'oyo Gaaya Akabanga kasimanyi oba kati gwokyali naye era yali agezezzaako. Naye anti era twali tetunabagenda mu kiri ekikolwa ensonga lwaki yaliwo. Ensonga yali yakikola. Kakati kino katuba okubanga bwe nawulira nti kyekansumuluddwa nga muzeeyi oli takyajja. Nga takyajja. Akendedde anti eyo yessaala wali olina osigala ng'okya. Kaakati nange nga ndi mugumu manyi ku luno. Kiwedde. Amazima nsumuluddwa. Amutegeka mikolo. Nga tutegeka mikolo kyakye tukolera mikolo. Oleta emboozi. Nga batugatta musumba. Hadija. Kati omuntu bw'aba tayimuka. Ebyo Katonda nze nga simmanyi Katonda. Before marriage. Mukwano. Muntu atali virgin naye. Kakati bamala otugatta tugenda mu honeymoon. Embaga yaliwa? Embaga yali ku church. Reception yaliwa? Yonna twabikolera ku church kwa munange financially tetwali stable. Awo ku church we wali ne gardens we mwakolera reception. Waliwo church yayina compound ye ne twekawo tent zaffe bikinga wobimanyi. Embaga ya church. Mukwano. Honeymoon mwali muina genda wawaka wamu. Nedda honeymoon musumba waffe. Yatubukingira yawo ka hotel. Tugende twesanyuseemu era ng'abafumbo. Mukwano nga tutuuka. Nga bw'omanyi oludde kwegamba weesunga. Ye ali omwagadde. Alabika bulungi. Nali mwagadde. Ne waya zikola. Waya zaali zikola kuba okusinziira nga bwe yali waya zaali zikola nze yalina obuzibu. Akati tutuuka mu honeymoon eyo mukwano obuzibu bwe bwajjira. Mukwano agenda otutuuka nga tewali kyakyuse nga nkyuma okufa ate ku olwo kyakyukamu ku olwo n'enswera zajjula mu karuumu ne zijjula ku kitanda kwonna kwe twali. Anti nga wayina ebizibu. Nze omuntu eyasiba dwayiza nga ezo zonna essaawa eno n'enswera. Kwali kugezesebwa kwa Katonda. Mukwano kuli tekwali kugezesebwa bannange. God cannot burden a soul beyond it can bear. Hadija Nawunga. I'm so sorry you went through all that. Omanyi bikitegeeza karuumu okujjula enswera ne zeetoloola ku kitanda kwonna kwe muli. Omusajja n'asomuuno ku honeymoon. Kati nno ekyo nga kibaddewo tekyakoma ku kivundu kyokka nanswera. Omusajja n'atabuka. Oyo mwami n'atabuka n'agwa eddalu. Anti kameramaani nteekaamu n'omukyalo ono ebizibu bye binsusse okutegeera kwange. Ku honeymoon baawe yagwa eddalu. Omusajja yagwa eddalu. Omusajja yafubutuka loogi ng'ali bute. Bino byali ku kyalo kimmaada. Mukwano sijja kwogera kyalo ekyo naye ky'oba omanya. Ekyo kyantuukako. Mpunze obugumiikiriza bumpeddeko. Omusajja yafubutuka mu loogi ng'ali bute. Ng'omukulu yenna agenda aweebwa bw'aleekana bamukwatira mu kkubo ng'emmotoka egenda mutomera. Ng'aleekaana ayitaani era agamba ki? Hadija nange nali mpunze. Mukyala ng'olabye ebizibu. Nange nali mpunze nga sikyabitegeera. Wafunamu amaanyi agambala ofulube bwerugo bw'omwami n'essuuka awo mubikkeko. Mukwano gwange siyinza kugamba nti oba wabula kye nnakoma okutegeera ng'omusajja afubutuse loogi emisinde ng'ali bute. Sitaani kati akyatuma yesitukira right? Bannange ku ssaawa eyo nalabira ddala nga wanyumiriza Katonda takyanjagala. Mpulira njagala mpulira emboozi eyo. I'm super surprised.
Abantu banyumiza emboozi n'embeera nga alaba firimu. Awe nakoma okutegeera. Simanyi ngeri ki gye nava mu loogi ngenda okudda engulu nga ndi ku kyaki. Ng'omusajja atuuseeyo ku kyaki. Omusajja nga bamututte butabika. Bamukutte bamusibye emiguwa. Bamukwata imbu kuba nange akaseera ako nali siriiwo. Wali otabuse. Nali mpunze. Mbu bwe yafubutuka emisinde bamujja wakati w'ekkubo. Ne bamukwata ne bamusiba emiguwa kuba yalina amaanyi mangi. Basooka ne bamuleetako ku kyaki. Bagenda bakitabuse ne bamutwala mpaka butabika. Mukwana wo obufumbo bwange we bwakoma. Abantu banyumiza emboozi n'embeera nga alaba firimu. Awe nakoma okutegeera. Simanyi ngeri ki gye nava mu loogi ngenda okudda engulu nga ndi ku kyaki. Ng'omusajja atuuseeyo ku kyaki. Omusajja nga bamututte butabika. Bamukutte bamusibye emiguwa. Bamukwata imbu kuba nange akaseera ako nali siriiwo. Wali otabuse. Nali mpunze. Mbu bwe yafubutuka emisinde bamujja wakati w'ekkubo. Ne bamukwata ne bamusiba emiguwa kuba yalina amaanyi mangi. Basooka ne bamuleetako ku kyaki. Bagenda bakitabuse ne bamutwala mpaka butabika. Mukwana wo obufumbo bwange we bwakoma. Banaye nkoze emboozi nyingi naye waliwo emboozi zentuulamu. Empwira n'omutwe gunga. Osibira ku kyaki. Oddamu okutegeera ng'oli ku kyaki. Nsiramu okutegeera nga ndi ku kyaki. Engeri gye natuukayo nange saamanya. Naye Adija ekintu ekyo kyannuma. Nze gw'olaba nakaaba. Nalabira ddala ng'ensi yange ekomye. Yawo okoggana oggwawo. Era tewali kyanzijira mu mutwe wabula nalowooza kwetta. I'm so sorry. Nga nkwata ekkubo nagenda nengula akatwa kange bulungi. Oyagala kwetta? Ate nandikoze ki? Nga buli omu nze emboozi ku kyalo. Buli omu ayogera ku nze nkoze amawulire. Nga n'oli ne bwannengerera eri anziruka budusaka. Wuyo w'ekivundu. Wuyo yasudde omusajja w'abandi eddalu. Kati bo bategeera batya nti ng'omusudde eddalu? Just ndowooza it was a village talk. Mukwana amawulire gaasaasana kubanga hotel eri yali within the area kumpi ne church. Tetwali wala nnyo. Era we tubeera. Era abakumanyi bajja kulaba. Okitegeera. Kubanga omanyi bwe kitegeeza omuntu okuvubutuka looje emisinde ng'agudde eddalu. Omanyi abantu akacyankala naako. Batukwatire ku musajja oyo. Simanyi naye era kirabika abamu baamukwata n'obuvidiyo. Naye engeri omukolo oba oli awo tegwali gwa church. Anyways. Adija nagenda nengula akatwa. Oyagala kwejjawo? Nga njagala kwejjawo. I'm so sorry. Bwe nakagula nakwata natambula butereevu ngende mu nnyumba ya kitange mwemba nfiira. Naye nali nkyali mu kusoberwa okwo mu mbeera eyo eyakwagala okwejja mu bulamu bw'ensi eno. Mwannyinaze bwe yajjira. Yajja ngumye. Nangamba sister, eno si y'enkomerero y'ensi. Muganda we yaliko ku mukolo, right? Yaliko yayitayinza butabeerako. Nankwata nangamba tamanyi nti nze nnaku z'akatwa kange njagala kwejjawo.
kino njagala kikola nga nze nga tamanyi wali ogenda mulekera ani muli babiri mu nsi mukwano nga neekyaye. That was too big. Ekyo kyekisimbyeyo kyenjagala mpulire bannange. Mwannyinaze oyo yaŋŋumya bambi naye alina ekintu kye yaŋŋamba. Oyo omuzeeyi yasigala ajjeera. Omuzeeyi jjukira yakoma wali nga takyajja. Step to healing. Mukwano kino kyate kyali kisusse. Kyali kisusse. Nali siyinza kigumiikiriza ne bw'obeera ggwe. Bana music yatuli bubi naye we twatudde mujja kutukkiriza mpola mpola story tugikwasaganye mpola. Music afuuse music banange. Okay, tugende maaso. Gezaako okwongeza ku ddoboozi tulabe. Mwannyinaze yaŋŋumya bambi. N'anzijukiza nange amajjukira tuli babiri ffekka mu nsi eno. Naye nze wendi ku lulwo newankubadde bazadde baffe baavaawo nze wendi okubeererawo. Naŋŋamba guma. Mukama ajja kusumulula. Ojja funa omusajja omulala naye nga nze mpulira biganye. Naye alina kye yaŋŋamba. Yaŋŋamba alina omuntu gwe yanyumizaako ku mbeera yange gye mpitamu. Naŋŋamba alina ennamba y'essimu gye yamuwa. N'amugamba agimpe ngezeeko ku muntu oyo. Ogezeeko. Nti ayinza okunnyamba, ayinza kwegamba ebizibu byange byonna bwe naagendayo nja bireka eyo. Saagala nnamba z'abasawo wano eno. Mukwano ono si musawo. Saagala bintu by'abasawo munnaye abantu tebaagala bintu byakweraguza sibyagalira ddala era nsima ngamba nnyo abantu wano ku puroguramu yange nti nze siranga basawo. Ono si musawo. Ono Haji. Bano abasomeddwa. Ye nnyabo. Yakola ki? Muto wange yampa ennamba y'essimu eyo n'agamba sisita gezaako ku muntu ono. Omuntu ono ampadde ennamba eno amwekakasa kuba yali naye amuyambyeko. Yaŋŋamba n'okuŋŋamba yanza we n'aŋŋamba gwe ku bizibu by'olina bitono nnyo gy'ali obwo busongasonga butono nnyo akola ku bintu ebisinga n'ebyange. Kyemmanyi edduwa ku magini yo tezannya. Oba ofunye omuntu omutuufu amanyi okugisoma. Kubanga ffenna tutambulira mu nsi ya kusoomoozebwa ate n'omubaka naye baamuloga abantu abali wano bakimanyi nti omubaka ow'ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam abantu baamuzanyirangako nga bamupamira bbi ku mulyango kitegeera. Bw'oba ofunye omuntu omutuufu ng'amanyi okulomba eddwa esobola okugobako amagini agakuliko. That one I'm sure. Mukwano era nakwata ennamba y'essimu eyo nagezaako gikubako nenge ennamba teyitamu. Kyenva nkozesa WhatsApp nengamba kantekeyo akameseji ku WhatsApp. Ndaba oba anaakaddamu. Nalina akasimu kange kaali si kamaanyi nnyo nti kabbeeyi naye nga kagenda ku WhatsApp kakola bulungi. Nnyabo era ne muweereza akameseji. Ngenda okuddamu kebera nga akameseji akakoze eki akazzeemu. Ne mugamba Haji nsaba kunnyamba nkooye n'embeera gye ndimu nkooye okukaaba nkooye amaziga baŋŋambye nti bwe najja ewuwo amaziga gano gagenda kukoma. Haji yaŋŋamba kimu nkubiraako kweno ennamba y'essimu n'abako ennamba endala gye yampa gye nakubako ne twogera n'andagirira wa gy'ali n'ŋŋendayo. Haji ono bannange amazima akyusiza obulamu bwange era ne bwondaba wano Haji nze we wabinyumiriza ku mukutu omanyiize
mu inbox yange nina abantu bangi abalina ebizibu nze nakugambiddewo saagala kulanga bintu by'abasawo wano naye wekibeera nti ddala kituufu ebintu ebyo wabiyitamu nga ddala kituufu omusajja oyo yakuwenya osobola okusharingako naffe tomanya n'abalala abalina ebizibu oba oli awo ayinza obbayisa mu bizibu nnyanyabwe kakati Haji ono ayitibwa bamuyita oba ye Mukisa ye Haji Mukisa Karim ng'asangibwa Bujuuko ku Mityana Road. Oyo gayi muwuliddewa ninako we namuwulirako oyo omusajja abantu nga bamwogera era kyemmanyi bantu bangi nnyo bayambye oyo omusajja muntu mutuufu ebintu bye byakola byakuyamba bye byanyamba okundaba nga nawe kati osobola otuulako nange wano kubanga nze nali kyenyinyalwa nze nali sifaananika Hadija nkubye nga nawe kennyini amazima ge ntosobola kuneesembereza naye bwe nagende wa Haji bannange nze simanyi na kyenyinza kusasula musajja oyo kubanga yakyusa obulamu bwange oyinza okikkiriza alomba dduwa yannombera dduwa nenterera nze yali awunya saddamu kuwunya nze omuntu gwe bali batya nga tebanneesembereza kati bannoonya bunoonya nga ne bwe ngenda wa okutwala application mu ddwaliro ne bwe liba kabi katya kankubuulire buli muntu alina chance ye mu kuwona kyenyinza okugamba naye saagala kutogera abantu abali wano kuba manyi abantu bangi bajja kunsumbuwa nga balabye eno story nina neera ne story endala gye nakola ku mukazi abantu ne batandika okujja nga baŋŋamba Adija atuwa ku namba Adija saagala abantu kunsumbuwa ogenda kusoma yiyo ngenda kusoma bwe babeera basumbuwa kati nze ate kati Hadija nze kati eyange mba nsoma yaki anti kati abantu bajja kutandika kusumbuwa nze saagala nnyo bantu kunsumbuwa tebagenda kusumbuwa ggwe nze ngenda bbawe enamba ya Haji bo bennyini bamukubire bamubuulire ebibatawaanya embeera gye bayitamu Haji ajja bayamba ajja balombera dduwa okakasa naye oyo gayi namuwulira kuba namuwulira kwaninga amwogera kyoba omanya Hadija Haji yamanyikiddwa mu kusabira abantu mu kulombera abantu dduwa ne batereera nze kyemmanyi amaanyi g'edduwa nze nali ngalabyeko edduwa ziwonyeza abantu amagini abagudde eddalu naye kati nze wano ku mukutu abantu bamanyi saagala kunsumbuwa abantu bangi bajja mu inbox yange ne baŋŋamba Hadija tuwa ku namba y'omusawo ono ku namba ya Haji gundi kati gwe soma namba yo basumbuwe ggwe nze Hadija sikinaamu buzibu sikinaamu buzibu era anjagala ku WhatsApp yange aweereze message eno WhatsApp yokka eri 0778 92 91 41 njiddamu eri 0778 92 91 41 eyo ya WhatsApp tokuba yanjawulo kukuba yennyabo tokuba oweerezako message yokka kakati ayagala okunkubira era asobola okuyita ku namba eno eri 0789 63 19 6 eyo yeyokubako kanjiddemu eri 0789 63 19 60 kale nenyabo gezaako tumanya oyinza okufuna okuyambibwa okwenjawulo manyi naye ebintu byensi byakuyambagana ate nze njagala nnyo kale okuyamba abantu lwakuba Abannayuganda muli bazibu Abannayuganda muli bazibu nze mpuliriza ebizibu byammwe bingi naye muli bazibu nnyo naye atulaba osobola okugezaako inshallah nsaba Allah akuteeremu baraka tomanya Allah ayinza okuba nga weyayisiza omukisa gwe weyayisiza ogwa Aisha kati oli otya kyoba omanya obulamu bwange butambula kati omusajja we yagwa eddalu ali biki omusajja yamala n'atereera ye n'atereera bamutwala butabika n'atereera naye
Haji bwe yannombera dduwa just yakusabira busabizi ye tewali kintu kyonna tewali kye yakola kirala wabula yannombera dduwa era obulamu bwange ne butereera neziramu nenfuna omulimu nenfuna omwami netukola n'embaga makeke. That's nice. Kati oli mufumbo, right? Kati ndi mufumbo era ninayo n'abaana babiri. Good. Yennyabo. Era obulamu bwange bwaterera ky'oba omanya. Muganda wange naye embeera ye nnungi nnyo kuba naye yagendayo ewa Haji kuba naye yali yasiraana nga talina mirimu ng'ali awo buli kalimu kaakola bagoba mugobe naye bwe yagenda ewa Haji embeera ye naye neeterera. Era nkubiriza abantu mwenna abali eyo bannange tosirika oba oyina ekikuluma onyumizaako omuntu munaye tomanya gw'onyumizaako y'ayinza obba negezi okitegeera baako omuntu gw'ogamba kusanga ayinza okukutuusa wantu batuufu naye nze mbakubiriza bajje ewa Haji. Edduwa gy'osinza okwesomera mwana gwe yeesinga obulungi mukwano ngaze gwe nga ggwe edduwa gy'osinza okwesomera yeesinga Hadija tonnafuna kizibu mukwano tonnakifuna naye bw'onookifuna ojja kunoonya Haji. Saballa ntaase bambi ebizibu naye nga okusiba kwewasiiba Allah n'akuyamba n'akutuusa ku muntu omutuufu era mukube kweza ennamba. Kati kyembuuza egundi yo wagigira eddiini y'obulokole n'ogivaamu n'oddayo mu busiraamu era nga bw'omanyi ndi Aisha era munange naye nina okuddayo mu ddiini yange. Kati abalokole bo abagamba te neweeyosibwa agendayo naye tetugendayo emboozi yengize enkutteko bambi naye kirungi gasita namala n'entereera. Wabinyumiriza omanyi nasuze seebase nga ndoota mboozi amazima kyowe bambi kambasabire Allah abateeremu baraka bw'oba ogenzeeyo Mukama n'akuyambe edduwa ekuyambe bintu byakuyambagana. Hadija kyoba omanyi oli talemererwa nsaba Allah akkirize buli mbeera buli kizibu kyonna ye talemererwa teri aligenda kusigala kyekimu nga agenze wa Haji. Sibula abantu maaza nkute emboozi yo katono enkaabi awo wooyogeredde ku by'ekyennyanja ekivundu ogambye kati olonze yakirimu nali ntya naye nga byonna mukyala kati ndowooza nga waakuna bwenkozeeko n'ebyo eby'ebivundu naye kirungi gasa Mukama munaye anti gwe wawaŋŋambye nti ate gwe wawona kwe neŋŋamba kankukyazeeko nawona sirina buzibu bwonna ebintu ndiira ddala nga bwe njagala kikambwe kale sibula abatulaba neyanziza nnyo Hadija okunnyaniriza kane guno omukisa gubadde gw'amaanyi neyanziza okukkiriza okusharingako naawe embeera yange gyempiseemu neyanziza neyange kale abalungi abatulaba mwebale kutulaba bale kusubscribinga nga bulijjo nze Hadija Kigezi mbeerawo kuweereza nyiga akagambo ako ka subscribe bw'oba oli mupya bw'oba oli ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok, ku Twitter beera ng'ofolowingako obulambalamba neyanza nnyo bannange assalamu alaikum.